Erinnya Nnaalongo Sarah Kalyango omukubiriza Martyrs Church Katwe. Ku lw'abakristaayo ba Martyrs Church Katwe tutuusa okuyozaayoza kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okutuuka ku myaka 7. Twebaza nnyo Katonda akutuusizza ku myaka egyo. Ssaabasajja Kabaka tetuyinza kwerabira kubanga ettaka lino kwe okutudde Martyrs Church Katwe gwe walituwa era kanisa eno bwaguuga etudde ku ttaka lya Buganda. Twebaza nnyo Katonda akutuusizza ku myaka egyo 7 ng'oli mulamu. Twebaza nnyo Katonda olw'obulamu bwo Ssaabasajja Kabaka kubanga okoze ebintu bingi mu Buganda yaffe, n'okusingira ddala abakristaayo ba Martyrs Church Katwe tebayinza kwerabira kubanga bingi byokoledde ekkanisa, obuweereza, ng'oweereza abantu, ng'ojjanjaba abantu, ng'okola ebintu bingi nnyo ebikulaakulanya Obuganda. Ssaabasajja Kabaka, Mukama tumusaba akwongera emyaka mingi. Omukisa ogwo oguli mu Bayibuli Katonda gwagaba ogw'obuwa, ogukatiddwa, ogusuukundiddwa, ogw'omuyiika, ogutaliiko buyinike tugukwagaliza ng'abakristaayo ba Martyrs Church Katwe. Wangaala ayi Ssaabasajja Kabaka, Mukama akwongera emyaka mingi. Ffe abakristaayo ba Martyrs Church Katwe, Mukama akuwe nnyo omukisa.